Now let's bring you some breaking news. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said he is rejecting US President Donald Trump's Board of Peace 15-point plan for Gaza. Makawuli abakadama abameka aba Nigeria abatulugunyizibwa oba bebajjamu ensigo. Makawuli abanyarwanda abameka bebajjamu ensigo oba abatanzania abameka bebajjamu ensigo mu nsi z'abawalabu. Kubanga ensi zaabwe zifolowinga abantu baabwe. Kubanga munnansi obeera kya muwendo ewaffe bw'ova Uganda baba bakuwonye naye ate bakugoberera ne gy'ogenze kati baagala bajjako n'omusolo era nammwe muterwaneko I tell you nammwe bajja tandika okubagerekerwa emisolo ate bagibajjeko gavumenti yo bwe beekufaako n'amawanga gy'oli gajja kuwa ekitiibwa tegajja kunyooma tegajja kutulugunya. Yes, mawulire getulina essaawa zino era agaakagwawo ensonda zimaze okubeera nga zikakasa abantu abawerako kakati bongedde okwekulumulula nga bafuutuka munda mu ggwanga erya Uganda okwolekera ekizairo oba kyewandiise obuwaŋŋanguse. Kakati nwenkoledde vidiyo eno olunaku olwaliro nga ne Vice President Lina Zedriga kimaze okukakasibwa ensonda zasuse ne ziraga nti ono yadduka buddusi munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati njagala otule ku vidiyo eno ate owulira amawulire agasembeyo okufuluma ku nsonga za mukyala ono ampuliriza oba oliawo ezandibaamu ate ebibala ebirungi eri eggwanga Uganda n'okuvuunika gavumenti ya Mwami Museveni. Ono yafulumye wabula nga mu kufuluma byonna byali mu pulaani ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era ogenda okakkana nga wenkoledde emboozi eno nga amawulire galaga bano bamaze dde okubeera nga basisinkana. Lwaki basisinkaganye ogenda kuwulira ensonga ampuliriza. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi abadde aliyo yekka ng'alina byafumba era tumulabye ng'asisinkana abantu ab'enjawulo okuva mu gavumenti ez'enjawulo okusingira ddala gavumenti y'eggwanga erya Amerika. Kaakati nno agasseeko Vice President we omu. Jjukira nti bino byonna bibadde bireetawo okutya munda mu ggwanga erya Uganda nti abakulembeze munda mu kibiina kya NUP batandise okwekulumulula nga bafuutuka munda mu ggwanga erya Uganda nga boolekera ebunaayira. Kaakati nno ensonda ziraga nti abakulembeze babiri be basigaddewo essaawa zino aba Vice President aba Mwami Kyagulanyi nga omu ali mu kkomera munda mu ggwanga erya Uganda oyo Muhammad Muwanga Kibirige ye Muhammad Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Lina Zedriga yamaze dde okwegatta ku President Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti ono yasibwako bwe yasibwa yategeeza bw'ati. We were arrested, the arresting officers who were military men said, "You are the people we hate most." Nope. Sincerely? A military person? So there's so much partisan, non-tolerant, militarized, bordering barbarism. Kati ebyo ebimu ku bigambo byeyogera nga tanaba kubeera nga asitula okuva munda mu ggwanga erya Uganda okwolekera Amerika. Wabula ensonda ziraga nti bano basinkanye dda ne Mwami Kyagulanyi okubaako enteekateeka ze bakola ku lw'abannaabwe nga Muhammad Muwanga Kivumbi ono ali mu kkomera nga n'essaawa zino jjukira nti ono yayimbulwa. Olwayimbulwa enkeera waalwo n'addamu n'akwatibwa ku misango egigambibwa mbu ono yayogera ebigambo ebikuma omuliro mu bantu. Kati Nambeshi yasigaddewo nga acting president owa National Unity Platform era nga bwe mwategeera n'omukyalo oyo owa mu maserengeta g'eggwanga erya Uganda be basigaddewo babiri munda mu ggwanga erya Uganda ng'abakulembeze mu kibiina kya NUP wadde nga waliwo n'abakulembeze abalala okuli Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi, Secretary General n'abalala naye nga emitwe emikulu gye gyaba abantu babiri. Kakati nno njagala ompuliriza olunaku olwaliro katwolekeddemu kazito wamu kubanga byogenda okulira ate byanjawuloko. Ekiva wali munda mu Gaza ewabadde wagenda ogenda mawulire aga UPDF. Jjukira twakola emboozi ne nkutegeeza nti ebya UPDF okugitwala okukuuma emirembe mu Gaza ebyo tebiriiyo tebiribangayo wadde mu parliament byatuuka nakutegeeza ekyo kyali kiboozi. Kaakati emboozi entuufu mwamaze dde okugitegeera nti amagye g'eggwanga lya Uganda tegalina yadde sekendi n'emu gye gayinza okubeera nga gakonsidaringibwako okugenda mu bitundu eby'e Gaza okusinziira ku mawulire agalaga nti abantu abali munda mu ggwanga erya Isirairi n'eggwanga erya Palestine ekisooka kyokka bo nga bo tebakolagana n'abasirikale nga bamagye nga baddugavu kuva lukalu luno lwa Afrika. Ekyokubiri ennwana y'ekitundu kino oba obulumbaganyo buli mu kitundu kino bwawukanira ddala mu bifo ng'ebyo UPDF gyebadde ejjanga ekuuma. Obulaba obuli eno bwa mutawaana nnyo nga tebayinza kukwata amagye nga gano oba oli bagatwale mu kifo ng'ekyo gabulamu ki ojja kitegeera. Kaakati nno ampuliriza kimaze okukakasibwa abasajja emitaafu gye bali mu kyenyi. Wabula nkugambye kino kyali kiboozi ekyazimbibwa nga baagala kikule
oba oli Isirairi erowooze ku nsonga eyo etwale UPDF naye nkugambye ekyo kifuwe fufullu tekiribaawo era tekiriyo nokakasa kwakasizaddwa nti omukulu akulira eggwanga erya Isirairi amanyikiddwa nga Netanyahu yagambye amagye gabe gagenda kusigalayo e Gaza gage gakuma ebifo bino. Kati wuliriza Hajatina Kalimba omukyalo omusomi w'edduwa gotambula naye nga bulijjo akusomera edduwa mu mbeera nga ekalubye oba mu mbeera nga ya ssanyu byonna ono akusomera edduwa akumira ekyoto kyokka nga ate mu ngeri y'emu ono akuwa n'ekyogo. Kakati nno waliwo ebigambo ebyayogera Mwami Museveni ebyemabega. Lwaki ndeese emboozi eno ngenda kukubuulira nga Mwami Museveni yategeeza mu bulamu bwe myaka 15 emabega talina muntu n'omu gwe yali alagiddeko batulugunye, talina muntu n'omu gwe yali alagiddeko bakube yadde okutta. Tulebe bajja nga babuzibwawo nga taboogerako, tulebe bazze nga battibwa nga taboogerako, tulebe bajze nga batulugunyizibwa nga taboogerako. Bwe yalabikako yategeeza nti ye talagirangako muntu n'omu kutulugunya muntu yenna yadde amuvuganya kabere mwana muto emyaka nga 50 emabega ono bukyayingira bya bukulembeze oba bya bufuzi eby'eggwanga erya Uganda. Kakati nno obunkenke ampuliriza bwamaze dde okubeera nga bubalukawo era ekyamwogeza ebigambo ebyo ogenda kiwulira waliwo ekyali emabega ekyali kimusindiikiriza okuvaayo okukola statement ezo. Wadde nga bino bitambula bwe biti bangi babuze Bassemujjuŋŋanda n'abalala. Kakati nno bino bye bimu ku bigambo ebyayogerwa omusajja omulanzi nga tannafa. Buli muntu yenna ali mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda by'olina okugoberera bwe bikulema oba ofudde nga ye. Kati bw'omanya nti ovuganya gavumenti okakasanga nti byonna tebikwata offside era nze bimu byankwata ebirala nabibuuka. Byakwata biti ebyo byantuukako naye nali siina bwe nsobola byewala. ki ekyabaawo? Tuwulira yafuna accident nedda sikyali abalala ne tubiwulira mbu yaweebwa butwa ne tugawa obutwa obutatta obwobuta kiki wangeri kyobo awayiriza kiki ekyatuukawo ku Haji Hussein Kyanjo okulaba ng'akyuka luli yayogeranga bw'ati nga kati n'okwogera olaba nti obulwadde bwatandikiriza mpola mpola kubanga baakubika nako kituufu ne tulowooza owedde nga Mukama tannaba kukkiriza. Kati lwali lumu nali ngenze South Africa eyo nali ntambudde ne member wa parliament Patrick Amuriat ne bannanga abalala n'omwogezi wa poliisi kaakati Mwami Hassan Kasinje. Kati bwe twasula mu hoteeri bwe bwakya ku makya nagenda okuwulira nga bwe nsitula olulimi terusituka bulungi soogera bulungi. ku makya mu hoteeri nga nti oba nina oludda lwe nnabakiddeko olukyamu olusa wange mune mwali mugenze kukola ki? Ku makya twali tugenze kulambula makomera agazimbibwa gavumenti n'abantu aba bulijjo South Africa mu gye bayita PPP. bwawulira nga terusituka wakola otya? Walugezako ddu muvinga up down ku side nga byonna tebikola. Naye bwe nali nva okunywa caayi ku makya nga nina akati mu kamwa bwe nakalekaamu ne nfunamu obwangu olusitula. Kati nga bwe nkajjamu terusituka, bwe nkazaamu nga lusitukamu. Naye ngamba munnange Patrick nti nfunyemu obuzibu mpulira sikyayogera bulungi oba ki naga nti olowooza kiri kiti ekyo nga sina nange bwe nkinyonnyola. Kale twali tulina bwe tulaga nga ate wala ne tugenda ne tusiibayo olunaku lwonna naye ne nsiiba nga nina obuzibu bw'amaanyi era mu dibeeti ezaakolebwa mu lunaku olwo saalimu kubanga nali nesanze nga obuzibu bunina bw'amaanyi mu kwogera. nga tolina pain yonna oba mu bulago oba? Saalina pain. Twamala ennaku 3 ne tukomawo wano. Yakomawo awaka nze kennyini nze mwerabira nga tuli awo mu ddiiro ne musanyukira. Naye bwe namutunulako ne mbuuza Haji obadde kyembeera gye nkulabiramu nga si yeeyo. N'agamba nti nedda ndi bulungi era nga bw'asaagasaaga n'asekaseka n'alinnya amadaala n'ayambuka. Ne mugobera ne mugamba Haji nedda
njagala ombuulire kyobadde gyobadde bakubiddeyo bakutuze bakoze iki yajja musanyufu naye nga ku mbeera ze zabulijjo si zezo nazira kuba engeri gye nali mumanyi era oluvannyuma twatuuka ne ntwogera ne mubuza Haji bwabadde kinagamba munange siina kye nabadde naye mpulira munda muno muntawaanya namuga nti mukutawaanya nemugaa naye ekintu kyenzudde olabika tulina problemu gy'ofunye mbadde nkusaba olime kweyongerayo kwogera ebigambo bingi ne bw'oba ogeze mu parliament olime kwogera kubanga waliwo ekikyamu ku bulamu kubanga yabanga ayogera ng'ebigambo tebivaayo bulungi ate nga bw'ayogera ng'olulimi ludduka nemugamba Haji waliwo ekizibu tukisalira amagezi nga bukyali kyenasooka okulowooza neŋŋamba nti tatange akuzenga batata bange abalala nti bw'otuuka mu myaka egimu waliwo obulwadde obukwata n'olwala era n'obeerawo mu bulwadde obwo naye nga nti kijja gayaala neŋŋendako mu basawo wano ne banga nti bakitegeera bulungi neŋŋenda Dubai eyo Dubai eyo waliyo eddwaliro erimu ly'aba Iran liri highly specialized ddwaliro ddungi bwe natuukayo ne bampa specialist nankebera olwo nagenda ne mukyala wange ne bankebera ne mmalayo mwezi gumu ng'olwo ofunyemu ekirowoozo nti buno bwandiba bulwadde bwa ddala oba nandibwa nfunye ekikyamu ate nga saagala kigayaalirira kati omusawo nanneekebejja tebampa kitanda navanga mu hoteri okugenda mu ddwaliro omwezi ogwo gwonna ng'osobola okwogera bino ebiri simple naye nga engeri luli kw'obadde oyogerera level ng'ekyuse ne bagezaako ebintu bingi ebyenjawulo ne bansibasiba ebyuma muno ne basiba muno ne bigaana oluvannyuma omusawo n'aŋŋamba nti obulwadde obukuluma twabuzudde babuyita dystonia naye ffe tujja kusobola kukuvumula nampa eddwaliro liri Bungereza nanga gy'oba olaga naga nti obulwadde obwo emu ku nsonga zino essatu yebuleeta ekisooka gamawulire gobadde owulira mu ŋŋambo ekisooka oba wafuna akisidenti nga y'amaanyi eyinza okukuleetera obulwadde obwo ekyokubiri mu famire bwe obulwadde obwo bwalimu buyinza okutambulira mu musaayi naawe ne bukusanga ekyokusatu bubeera butwa mu famire yammwe mwebuli tebuliimu tofunanga ku accident nedda kati obutwa nga wabulyawo nali nsigaza option emu era nakebera yanga agenda ku internet oyongere okunoonyereza ojja kulaba nga byonna bifaanagana buli wenakeberanga nga kyekimu nga kyekimu nga kyekimu era nawe bwona oba ofisi z'akaseera ojja kukebera obulwadde obwo ojja kulaba ekibuleeta ne condition. Kakati nno ebimu ku bigambo ebyayogerwa omusajja omuvumu eyali omusajja atatya biduduma nga tannaba kubeera nga attibwa kubanga otegedde yattibwa buttibwa nga n'ekyamussa yali agenze ku mirimu emitongole egy'eggwanga erya Uganda munda mu ggwanga erya South Africa. Kakati nno eno gye waweebwa obutwa mpaka kumujja mu bulamu bwansi eno wabula ono yategeeza ensi nti nfudde naye abanzise be bano era onaagamba n'eyamutta yamumanya wadde nga teyamwatula kubanga obujulizi yayita bulina bulungi obumala. Kakati no bino nga bitambula bwe biti byongera okwoleka ng'ebigambo bye twayogeddeko okwosa ejjo nti omukulembeze omutuufu alina okubeera seefu ng'ali bweru wa kkomera, alina kubeera seefu nga tali mu kkomera. Omukulembeze ali mu kkomera tasobola kubeera nga aduumira oba oliawo ne wabaawo ekikolebwa ng'ate ye kennyini emikono gimuli mabega. Kakati nno n'olw'ensonga eyo Mwami Kyagulanyi bwe yatambula n'ava mu ggwanga erya Uganda n'agenda munda mu ggwanga erya Amerika, abasajja bangi n'abakazi bangi abaayogera ebigambo nga bw'ali omutiitiizi, nga bw'adduse, nga bw'asuddewo struggle, nga bw'amaze okusibya abaana b'abantu ye n'afundikira ng'agenze mu Amerika okweyagala
ne famire ye wetwogerera nga Ssemujju Nganda yamaze dde okubeera nga ataavaayo n'amwetondera ne yeetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti Ssemujju yayogera ebigambo bingi nnyo mwenna mujjukira bwe twali nga tuli mu kampeyini era ng'ono yatuuka n'okulumba akakiiko aka National Unity Platform akaali kasunsula abo abaali beegwanyiza ebifo ku kaadi oba ku tiketi eya NUP. Ono n'atuuka okubeera ng'agamba nti yali akakulira ali ku levo ya wansi nnyo atasobola kubeera ng'alina n'ekibuuzo n'ekimu kyamubuuza era ng'ono agamba yeewuunyanga nnyo abasajja omwali abasajja nga Sseggona akali amaggwa oba oliawo n'abalala bonna balooyaaza abakenkufu okubeera mbu nga batuula mu maaso ag'omusajja ono abeere nga babuuza ebibuuzo alabe oba bagwanidde okubeera nga bwe tiketi oba kaadi eya NUP. Kakati ono ebigambo bingi bye yayogera mwalimu n'ebirumba ekibiina direct nga mwalimu n'ebirumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wabula olwaleero ono ali mu buwaŋŋanguse mu nsi za Bulaaya era ng'ono yatandise dde okubeera ng'akaaba twawa nga ntulege era ng'ono yavudde mu bigambo bye n'ategeeza netondera Kyagulanyi olw'ebyo ebibaddewo byazze ng'ayogera oba oli awo nze n'abalala balina endowooza ng'eyange bye tutaalengererawo. Kakati no Ssemujju Nganda ng'alumiriza nti yasazeewo naye agende mu exile era ng'ono agamba tasobola kubeera ng'asigala munda mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso okuwamba abantu n'abantu okubeera nga basibwa okummibwa beyiro n'okutulugunyizibwa ono tagenda kubeera nga abirinda era ayongedde n'ategeeza nti yasazeewo agende awaŋŋanguke oba maka si kikulu oba famire si kikulu naye ekisinga obukulu bwe bulamu n'okusigala nga alwana. Jjukira nti ono baabeeranga nnyo nga bakyakala era nga bapepeya era nga badigida n'omukyala Nalongo Speaker Annette Amongo eyaggyibwako eyawangulwamu amannyo ng'ono kati takyasobola kuluma. Kaakati ono kasaba amuwangulamu amannyo eyalinga bapokera omusimbi eyabawaganga olunaku olwaleero baategeera butegeeze nti ke bakuttaawo be baddako okubeera nga bagenda kubeera nga bakaaba. Kaakati nno mu mboozi eno ey'olwaleero abaawakanyanga Mwami Kyagulanyi be basinga okumusapootinga agende ebunaayira ku kiri e Uganda. Oli mutiitiizi nnyo Mwami Gashumba. Weebale baaba. Kakati nze bunaku ngumira ku ggwe. Wakulira akakiiko k'abatiitiizi kyenva nkyaliwo. Bunaku ngumira ku ggwe. Ani atali mutiitiizi? Yoweri Museveni lwakuba temufaayo kusoma. Njagalayo omuli onaku Museveni lwe yali mu nsiko lwe yagambanga nti kati ngenda kuyita Buyikwe. Never. Olumu yatugambako yabeerako e Buyikwe awo mu kayumba akataggwa ennaku 3 nga balinze eryato. Kubanga akimanyi he's the leader. Kasita bakwata omukulembeze bwe pa. Then kati you have contradicted yourself Mwami Gashumba. Buli lunaku gw'omu kubaga nti Besigye aliwa, gundi aliwa, Bobi Wine aliwa, yadduka ali bweru. Ekitegeeza era naye kati I think he's now exonerated. Now if I may ask you, singa Dr. Besigye bamuwadde option kaakati abeera mu ggwanga singa yategeera byagenda okuyitamu oba lukwago yali baddewo. So Bobi Wine ali exonerated kuba yakirabirawo n'afubutuka. Kankubuulire time olumu ejjayo ebintu by'otamanyi naye nkubuuza enjala ombuliyeyo muyekero omu eyali yeewaddeyo Jeno Kayihura yatugamba Yoweri Museveni eyo yabatumanga ku bigere n'ova Luweero ng'ogenza Kisolo ku bigere nongo ino okuva Luweero ofune wononyira baasi omukulembeze gwe mutwe kati nze singa ntegedde nti bagenda kunjoola wano ne malayika simugamba nyinza omugamba omanyi ngenze Jinja ofuluma eggwanga nenfuluma mugamba ndi Nairobi kuba bwe mugamba yinza gaffe otuleseewa mala nze kugenda n'omuleka mala kugenda naye ne muleeta mu magezi otegedde bw'obeera mu nnyonyi bagamba bwetabuka okola ki gw'oli nnyo ennyonyi bulinaku bwetabuka okutabuka etya bw'otuula anti batuyigiriza nyiga wano bakugamba in case of an emergency sooka weefeeko nga ggwe nga kyonna kulowooza akudiridde kuba bw'ogamba malayika essaawa zino akuba mulanga katudde waffe kati ng'omugezi ofuluma ate ekirala buli musajja yenna olina okubamu ne sente enzibizi mu nnyumba kitugamba wano enzibizi ng'ate ziri mu nzungu dola gwe kungu ogenda okumpulira nga ndi Finland owulidde ngenda okuya kungu bamukubye ejjeeke bamuyingiza wa otegedde nono akasente
mu dola kyusa kubanga obudde bonna okimanyi nti Uganda esobola okutabuka essaawa zino nga tokyayinza genda mu banka ng'olinayo akawumbiko but you cannot access them bagadde odda olina okubaamu n'akasente in case n'eggwanga lyaffe liraliikiriza bw'owulira kati Ssemujju yafulumye Bobby yafuluma si yekka n'abalala bangi bagenda nawulidde nti Winnie Chiza naye n'abalala bemmanyiya Aaron Chiza yafulumye nempulira nti Lina Zedriga nakugamba kye tulina okusabira weerewo smooth transition of power gino emirembe gibeere continuous ekyo nakikugamba abantu balivinga ne superabnormal fear batya etenkanibwa they're not sure of what will happen to them yes kuba nawulidde Lukwago Besigye bamugjeyo emulago ne bamuzaayo mu mbeera gyakola salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja esira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kale Hajati Nakalembe nga tuvuddeyo mu mboozi eno ampuliriza onaku olwaleero njagala tutunulire nnyo era twongere okukenkuka n'okubeera nga tumanya amagye g'eggwanga lya Uganda UPDF Uganda People's Defence Force okukyamuukirira kwe baba bakyamuukiriza ne bababulira nga babatwala mu bitundu eby'e Gaza amawulire ne gakubwa ku ntambi ku radio ne ku TV. Kati njagala otuula owulire ebigambo nakolera emboozi ampuliriza ne nkutegeeza nti bino byonna byaliwo naye tolowoozangako era tolootangako n'olowooza nti okwetolola ensi eno yonna eggwanga erya Isirairi wamu n'eggwanga erya Amerika bayinza okulowooza ku magye ga UPDF ogenda okuma emirembe mu bitundu eby'e Gaza. Jjukira nti wano history wa wano munene nnyo muzibu nnyo muwanvu nnyo era mukadde nnyo nga tosobola kukwata magye gojje mu Africa agayina experience ya South Sudan, experience ya Somalia, experience ya mu Congo, bibira bya mu Congo nga bwolabaawo obakwate obateeke mu lwananda lw'e Gaza. Kakati olunaku olwaliro ampuliriza byongedde okubeera nga bivaayo n'okukakasibwa. Akulira eggwanga erya Isirairi Benjamin Netanyahu ayongedde okukirumiriza nti wadde Amerika mukwano gwe nfanfe naye Isirairi agambye tayinza kuva mu bitundu bya Gaza okujjako ng'Abahamasi oba bewandiise abasajja Abapalestine oba abalwanyi abava kudda Olupalestine nga baggiddwako emmundu zonna ebyokulwanyisa byonna olwo Isirairi agamba ayinza okuva mu bitundu bino eby'e Gaza. Wabula ono agamba ne bw'aba avuddeyo talina kigambo kyasiinyizaako nti UPDF agenda ekuume emirembe wabula okusinziira ku katambi ak'enjawulo amawulire ag'enjawulo galaga nti ono ne bw'aba bavuddeyo ate ensi eziyinza okugenda eyo okukuuma emirembe mulima mwanga nga Indonesia. Bw'oboze ku Africa ensi eri favorite esookera ddala ly'eggwanga erya Morocco kakati ng'olwo Uganda tusiwa mazzi ku nsaano oba tuliwa nsaano ku mazzi okulowooza ku ezo firimu oba okulowooza ku ekyo ekitundu oba okulowooza ku eyo mission tukootakoota mu galumonde. Kakati no nga wenjogerera okusinziira ku bigenda mu maaso amagye gaffe ekyebuuzibwa gano banagawa air defense system singa gabadde gagenzeeyo kubanga ennwana ya wano si ya mukono ya kutaka nga bolaba ya Africa nga bwe nkutegeezeza nti ekkeziveeyo bakubagane front ku front. Ennwana ya wano Omuyisirayiri aleeta nnyonyi n'atandika okubeera nga akasuka ebikompola n'asuula zibbomu n'asuula emizinga kyokka nga n'Omuhamasi naye muntu wemu wa drone akasuka bukasusi drone. Kati nga kitegeeza nti UPDF wakati awo ne bagenda okubeera nga obusubi ng'enjovu ebbiri we zirwanira bwe bugenda okubeera nga bukutuka. Wabula wetukoledde akatambi kano wentuukidde wano ng'amawulire gamaze okubeera nga gakikakasa nti UPDF byonna byonna babadde boogera babadde banyumyamu bunyumya nga wa lugambo eyererejja ng'omunafu wabula tewaliwo pulaani yonna tewali nteekateeka yonna okusinziira ku mawulire agafuluma mu Isirairi eraga nti bano baali balowoozeddwako n'okulowoozebwako. Bagamba nti mukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump yakubira mwami Museveni essimu n'amugamba mbu njagala oleeta amagye wabula okusinziira ku ggwanga erya Isirairi bano bagamba
balina okwesigalirayo kubanga be bamanyi history waawo, be bamanyi obuvo bwawo, be bamanyi obuddo bwawo. Kaakati nno nga bino byonna yandibanga ebadde diversion ng'omukulu Fred Kajubirumbuye bw'atera okubeera nga ategeeza. Jjukira nange nakutegeezaako ne nkugamba bino nga bizze nnyo, ng'amaanyi mangi, ng'ebbugumu lingi, ng'amaloboozi mangi nnyo. Tetubanga tuli mu diversion, tetubanga tuli mu diversion nga waliwo ekikukusibwa, waliwo ekitwalibwa, waliwo ekifumbibwa oba ekyagala okubeera nga kifumbibwa kibeere nga kigenda mu space essaawa zino. Kaakati nno olunaku olwaleero bwina yongedde okukkaatiriza n'okukkaatiriza n'okukkaasa nti bantu tebalowoozebwangako omusajja Omuhamaasi tasobola kubeera nga atunulira abantu bano nga bali awo. Jjukira nti amawanga ga Buwarabu agasinga gonna agali mu bannayuganda tegakkiriziganya na ggwanga lya Isirayiri, era okukkiriziganya nti ggwanga lya Isirayiri weeriri gakkiriza lwampaka kubanga Amerika yali egataddeko akazito k'amaanyi nnyo nebeera nga egapokera omusimbi n'okubeera nga egasuubiza obukuumi mu by'ekijaasi n'ensente enkalu n'okubeera nga oba oliawo babayamba mu bizibu byabwe. Kakati nno kwe kukkiriza nti eggwanga lya Isirayiri mbuweeriri naye nga mu mitima gyabwe bantu tebakkirizangako nti Isirayiri nsi era weeri. Jjukira nti Isirayiri wano weeri baagikakatikako obukakaatisi lyali ggwanga lya Palasayini, kati no yembiranye gy'olya essaawa zino n'olwaleero. Nga okugenda kwa UPDF e Gaza kubuusibwa at least kubuusibwa tekubuusibwa kuva wano, si kuva mu Amerika nti Amerika atuvuddemu, wabula Isirayiri. Okusinzira ku biriwo UPDF bategenda nonti antiru nga Isirayiri yefukuludde yesimba wagaliwo. Amerika tesazizaamu ndagaano ffe kugenda kutwala UPDF e Gaza. Uganda teyefudde, buli kimu kiri set. Ffe tulinda nakadde konna, oba waliyo okufa oba teri bajja kugenda. Yolaba nammwe mugenda. Eriwo n'abaakuba ekyeyo mu Iraq nga Saddam yakavaawo. Iraq ebiseera byali dangerous, abaana baginyumiza. Iraq yali dangerous, si abaana bagenda. Abasinga bagagga kakati kati ng'ogamba UPDF ate n'ekirala omusirikale alina kufa oba kulama byebyo. So bagenda Uganda tennaba kusazaamu n'Amerika tennaba kusazaamu. Board of Peace kati awo tugenda International Stabilization Force egenda kulemberwamu Amerika n'amawanga amalala. Wabula bwe magambidde nti bizzeemu omukoosi maybe waliwo essuubi ate nga ddene kisoboka okuba nti bajja kukaanya eggwanga lya Amerika ne Isirayiri bagenda kusooka kukaanya, but for now Isirayiri egaanye. Isirayiri tegaanye Board of Peace, tegaanye magye ga UPDF obuulyawo n'abalala okugenda okuuma emirembe Gaza. Wabula Isirayiri bayisizza announcement, bakoze announcement Abayudaaya ne bagamba nti any plan eya Board of Peace omuli n'ejje ne bagenda kutwala okuuma emirembe bagenda kugiteeka mu nkola Abayisirayiri nga Abahamasi bamaze okuwaayo ebyokulwanyisa byonna bye balina. Kati wagenda okuva obuzibu, Abahamasi bateekeddwa okuwaayo ebyokulwanyisa byonna bye balina. Isirayiri emale kutegeera nti bibaweddeko ekkirize Board of Peace. Amerika bwe yabadde etandika Board of Peace eno omuli okutwala ne UPDF mu gye kuumaddembe, ekyo tebakitaddeko nnyo ssira, tebakikulembeza nnyo nti Hamasi erina okulabika nti ewaayo ebyokulwanyisa. Abahamasi atabamanyi be babadde bakuuma ekitundu ekyo. Mu ndagaano eno babagamba baweeyo emmundu, okitegeera babagamba nti baweeyo emmundu zonna ze balina, baweeyo roketsi, baweeyo emizinga, roketi launchers na buli kimu obufunze kye bayita disarming, bakwate ebyokulwanyisa byonna babiweeyo. Kati Isirayiri yakiteekawo ng'akakulizo nti Abahamasi bano bakwata ebyokulwanyisa ne babiwaayo byonna, nze ngenda kuva mu luwannanda olw'e Gaza. Isirayiri bw'ava mu luwannanda lukwasa Amerika, bw'aba tannaba kukikola omusajja ayitibwa Omuyisirayiri tagenda kuvaayo. Kati kwe kugamba nti biyinza okuwanvuwamu. Abayisirayiri bagambye beetaaga nga Hamasi takyalina mmundu, ne bw'onootwala UPDF oba tuteyo amagye g'eggwanga eddala oba Amerika nga Hamasi ekyalina emmundu, ekitundu ekisobola kutebenkera kigenda kusigala kya bulabe. Abo abasajja Isirayiri gamba nti bamanyi bajja kugenda maaso n'okuba nti boolyawo bava mu mbeera bakasukeyo kuwaakiri roketi mu ggwanga lya Isirayiri. Kati Netanyahu agambye nti nga Isirayiri tebagenda kukkiriza
tebagenda kuva mu kitundu kino okujjako nga Hamasi emaze okuwaayo emmundu zonna gwayogedde naye akwagala awagenda okuva obuzibu era tosobola kumanya akola babadde basobola okuvaayo nga Hamasi wadde emmundu era ngenda kubuulira ku kya Hamasi okuwaayo emmundu kino nkubuulidde kiriwo ekiyinza okudilayingisa UPDF obutagenda oba ekiyinza obbagaana okugenda oba okulwawo okugenda wayinza okubaawo dire eyinza kuvaawa wano we wali kalumanywera. Isirayiri mukwano gwa Amerika naye aganye okumwesiga. Ekyaliwo emabega wali Netanyahu abadde ayogera ne Donald Trump nga bagamba nti please ffe tusinga okubeera mikwano gyammwe n'olwekyo omuntu weesige. Yes, Isirayiri agamba Amerika nti neesiga Abahamasi nze bandekere security y'ekitundu ngenda kugibeerako nnyo temuyina kukankana nze ndi mukwano gwammwe obeera ote ne mukwano gwo nga tomwesiga mubandekere ekino ekitundu ngenda kitereeza. Amerika bw'abadde agamba kati Isirayiri agamba nti okke nkwesiga naye bano abasajja nze mbamanyi okusinga ggwe wandisoose kubajjako emmundu zonna nga tunamala okuleeta magye makuumaddembe wano e Gaza sooka bajjeko emmundu zonna bwe balaba tebadisaaminze nze sijja kubeera safe. Okitegeera naawe kankubuulire kakati kanzire wano. Amerika agamba nti ayagala kutebekenza kitundu kino n'Isirayiri tamwesiga mugamba tojja kusobola bambi yadde oli mukwano gwange nze bano mbamanyi okusinga. Abahamasi ampuliriza be bano wammanga wasobola okubeerawo agulimenti naye kizibu nze mu ndowooza yange kizibu Omuhamasi okuwaayo roketi sizze zonna n'aziwaayo kubanga balwanyisa roketi bikompola. Omuhamasi okukwata ebikompola byonna byalina mu luwannanda abiwe eggwanga lya Isirayiri oba osaaga kitegeeza Hamasi bwetabeerawo okumala ebbanga lyonna Hamasi bwetu bwebadde ne buwabeerawo endagaano endala zonna basobola oziwa ekitiibwa naye okubagamba nti kwata roketi zonna oziweeyo gw'osigalirewo oyo taba Muhamasi tebakulye kino babeera bakulimbye nti Omuhamasi akwatira roketi zonna zaalina aziweeyo adisaaminge kompulitiri oba osaaga. Wano Isirayiri ntuufu etya nti Omuhamasi asobola okulimba nti agenda kukikola era nga bw'olaba Irani bw'atasobola kukwata mizinga gyembwe agiveeko abeerewo atya ogamba Irani aweeyo missiles abeerewo atya. Abahamasi basobola kwogera nti ekitundu tukiwaddeyo tetugenda ku naye basobola okukiwaayo ne wabeerawo emirembe nakino kikulu basobola okukiwaayo ne wabeerawo emirembe wabula bakimanyi nti akaseera kasobola okuddamu nga kakulwana nga beetaaga okkuba musajja waabwe ani Isirayiri bino ebyokuumulamu bulijjo bibeerawo. Kati Omuhamasi tolina kyomugamba tosobola kumugamba nti roketi zino roketi zonna zituwe roketi roncha zituwe ekyo kibeera kizibu obeera olangiridde okusaanawo kw'ekibinja ky'Abahamasi tebasobola. Ensonga ey'okubiri yiino Isirayiri ne Amerika gwolowooza naye asinga okumanya Gaza ateekwa kuba Isirayiri ebbanga ly'amazaawo ddene ng'ali Gaza kubanga basalagana. Naawe okubanga Isirayiri yakimanyi ekitundu kino kitegeeza nti amanyi ttano bano abasajja ebyokulwanyisa babitereka wansi mu ttano mu luwannanda olw'e Gaza gye batereka wansi mu ttano naye ebbanga lyonna Isirayiri ly'amazaawo ekitundu kino akimanyi tazimalangayo ttanuuzi z'abasajja tamanyi we ziri era tazimalangayo balina ttano weffeyo okufaanaganako n'eya Iran n'abagundi bagirina eyo ttano weffeya ey'abana aba Hezbollah kubanga ebimu ku bibayambye okusavaivinga yeyo ttano weffeya nti basobola okusitowalinga emizinga. Kati for Hamas emizinga egyo basobola ogisitowalinga ne roketi launchers basitowalingayo n'emmere wansi mu ttano. Emmere Omuhamasi asobola okubeera wansi mu ttano okumala omwezi mulamba. Balinayo emizikiti balinayo amalwaliro gaabwe gali eyo. Isirayiri afuna obuzibu okubasaanyawo nti babeera mu ttaka lwe banaakola olulumba lwe bafuluma. Abahamasi basobola okuzimba ekizimbe nga wano wendi ng'olaba kirimu maduuka olaba akeedi naye nga mulimu omulyango ogufulumamu mwe bayingirira ne bafuluma
kati tunnel warfare system eberedde Israeli nzibu. Israeli egezaako okuloketinga tunnel ezo zonna ezisaanyeewo n'ezibeera nzibu. Kati Hamas bw'agamba nti ngenda kulisaaminga, Israeli akiwulira n'agamba nti nkakasa ntya, kubanga tebamanyi tunnel ziri mmeka. Bagambe nti yo mu tunnel wansi waliyo emizikiti, basaalirayo, baterekayo emmundu, baterekayo emmere, basitowalingayo eddagala. Abo abasajja tebawangaalira mu bantu ba bulijjo e Gaza. Eno waggulu olaba bantu ba bulijjo bo bali wansi. Lwe banaakola olulumba ku Isirayiri lwe bafulumayo. Okitegeera aba Hamas siri mu kutiisa be muyise bakadaama baagala okgenda nedda naye mbabuulira mazima. Naawe Isirayiri mutuufu bw'agamba nti nze sigenda kukkiriza kubanga yabamanyi Amerika talina busobozi bubajjawo, kubanga ne tunnel warfare system ate Isirayiri amusinga ku magezi, naye Isirayiri abadde abalemeddwa okubajjayo wansi, tebawangaalira eno waggulu. Bavaayo bagenda kukola operation, ne balumba ne baddayo ne beekweka. Bwe bawamba abasirikale ba Isirayiri oba bannansi babakweka wansi mu ttaka. Era juuzi mujjukira abawambe be bawamba mu lulumba lwe baakulanga 10 zaali mmeka mu 2023. Abantu abo bonna babatwala wansi. Kasita bakutwala mu ttano wansi oba owedde, Isirayiri ne bwakola tasobola kujjayo. Eyo mu ttano balina baziyita zi booby traps. Bwe bayingira nga baagala ttano yaabwe ebeere safe, bwe bayingira eno waggulu ku miryango baleka batezeeyo bomu, kubanga bakimanyi nti Isirayiri esobola okuloketinga zino ttano zaabwe kati ne basangayo. Kati bwe bayingira waggulu, bwe bayingira eno waggulu mu miryango gye bayingirira, emiryango egyingira ttano nga baakayingira nga bategawo bomu. Kati gwotebereza oluggi lw'omusajja nga bomu, omusajja n'azimba ennyumba ng'oluggi luyandibadde ateekawo ng'oluggi bomu. Kati bomu ze zikola ng'enzigi ku ttano zino tebeereega. Okitegeera bomu ttanozi gye babeera wansi mu mpuku, enzigi zaabwe bomu. Kasabo bayingira nga batega bomu zaabwe, of course aziteza abamanyi ozitegulula. Kati nga bo bagenda miles wansi, Omuyisirayiri bw'ajja nga abama nga ebaluka, kitegeeza nti bo tebeereega naawe tebateekako luggi ku ttano. Si wonna naye zino booby traps bazirina, baleka batezeewo bomu bo ne bagenda wansi. Okitegeera kati babulabe ekyenkanidde awo. Nze nzikiriza nti Isirayiri ntuufu. Ogamba Amerika nti bino tojja bisobola. Bano abantu bazibu, tebasobola kuwaayo roketi zonna. Isirayiri naye mwennyini temanyi we bali batuufu. Kati n'okulaba nga waliwo ku mirembe, kuba nti Isirayiri ekitundu ekyo ekirina making sure nti tewali afayalinga roketi yonna Isirayiri n'okubeerawo. Tebageza ne bafayalinga roketi, babeerawo okukuuma security n'okulaba nga tewayingirawo byakulwanyisa, tewabawo roketi efayaringibwa. Bw'enaafayaringibwa bategeere wa weevudde. Isirayiri erina obuzibu nabagambako nti ye enkola yaayo ey'Abayisirayiri. Kasita bawulira roketi nti evudde mu kitundu kya Luwananda lw'e Gaza, nti tugeze evudde Masaka, kaakati bo tebafaayo awo we bakuba, oba waliwo muzikiti oba waliwo essomero. Kasita baloketinga roketi nti evudde wa, roketi eyo evudde mu kitundu ky'e Masanafu. Kati nga bamanya nti wayinza okubawo mu kwesese abasajja mwe baavudde ne bakasoka e Isirayiri. Kaakati awo nga bakubawo bomu, oba waliwo abantu bameka bo tebafaayo. Isirayiri bwe badde ekola, olaba ne bwebe efunye baaluuni emu bweti. Omanyi Abahamasi balina enkola y'okukozesa baaluuni. Baaluuni ezo nga bazisibako explosives ne bazita ne zigenda n'empewo ne zicrossinga okuva e Gaza ne zigenda zigwa ku sayidi y'Abayisirayiri. Isirayiri negamba nti baaluuni evuddewa, nti baaluuni evuddewa kisekka, empewo yegireese evudde mu eno direction ng'ekubawo. Oba waliwo ki yo teyagala kumanya. Mugikubye ka baaluuni kamu. Isirayiri ly'eggwanga ly'okuba ka baaluuni kamu ne kagenda katulika ne kakuma omuliro oba ne kayokya emmotoka. Kati yo neereeta bomu ya kilogulaamu 10 n'egikubawo n'etawo nga 50 ne bagenda mukiddangamu. Y'enkola y'Abayudaaya bwe bakola. Ne baaluuni zino n'ezimu zibeera galimpitawa, mubeera bupiira. Abahamasi abo bakozesa obupiira obwo bwe galimpitawa ne babusiba
owulira bantu bazibu bana abantu ba bulijjo abahamasi balina ziri zibazuka zaabwe ziroketi kakati abahamasi abamu manchi bakozesa condoms obupiira bukalimpitawa omanyingi gye kiri nti eringa ghetto wano mu bahamasi eringa ghetto kati bibiina ebigabi by'obuyambi bigendayo nnyo bagenda ne batwala obuyambi obw'emmere obw'amazzi nga bwe mubamanyi ab'Egaza beetaavu kati mu kutwala obuyambi obwo abagabi b'obuyambi beetumiikiriza batwalyamu ne bukalimpitawa nga bwe mumanyi abazungu bo bavudde eri mu Bulaaya bitongole bya UN nga bigenda bitwala kalimpitawa imbu abantu b'Egaza balekeraawo okuzaala ennyo mumanyi abantu abali mu goteko babeera bulesa babeera baagala kukola ki kwewalampa akati nga UN basindikira ngeyita mu bitongole mwabasindikira zikalimpitawa kati bo bano Bawarabu basiraamu tebikirizibwa lwaki tozaala buzibu ki kati kalimpitawa ezo bazipika abaki bazipika aba Hamas babayita batya abafirisuuti nawulyako abali mu Buwarabu eyo nti babosi bamu abakazi mu bayita bafirisuuti ne abafirisuuti kiva wano Palestine abantu baayo be bayita abafirisuuti kati abafirisuuti kye bakola nga bafuna kondomu ezo nga bazipikamu omukka nga bafuna explosives enkolerere bomu magezi maganda oba magezi ma Palestine kati nga bazipika nga bapima empewo gyeva kubanga empewo esobola okudda mweno direction neddano ne mweno kubanga naturally bo balina kulwana na Isirairi kino kiriko kuwananja ng'ogyeko Nigeria bwe eri aba Hamas abakambwe naye ati balina n'abantu bennyini bakirina okitegeera ngenda babuli obumu ku bukodyo Abarabu bwe batugamba bakozesa okukyayo Amerika n'Omuyisirairi akati bano bantu ba bulijjo bannansi babikola nga bakapika akapiira nga kazimba ate kabeera kagumu si bwe kiri waliwo asika wano alabika akamanya ali Hussein kati nga bakapika nga bakateekako explosive nga bagikasuka kati kumpi n'ekitundu ky'oluwannanda lw'e Gaza waliyo faamu z'Abayisirayiri faamu ezo Abayisirayiri balimu oluusi nga bazijja ku bano basajja battu abanafu kati nga bazikasuka nga ziteekera omuliro ng'omuhamasas omufirisuuti asanyuka nga gamba nti ye tubamaze waakiri faamu eyidde waakiri ennyumba y'Omuyisirayiri enajja waakiri emmotoka enaakwata omuliro for them kibamala kati Isirayiri tefaayo bwe biba Baruuni nti evuddewa bagambe nti babala mpewo ande kakati eno empewo egenda kudda eno bweti bwegenda bweti ejja gisuula eno nga bagita ebeerako kiro nga 2 eza explosive negenda empewo wegitwala nga egikasukamu olutuuka ng'ekola kingaetulika kati Isirayiri bagikuba explosive eyakalimpitawa ya kilogulamu 2 okwanukula kwabwe kuba kwakuleeta kilogulamu 10 eza bomu ne bagikuba ku kitundu weevudde okitegeera kati ebyo byonna Abahamasi babikola n'Abafirisuuti babikola naturally bano bagenda kulwana ebbanga lyonna kizibu nnyo okulowooza nti basobola obaoliawo okulabika nti bakaanya naawe waliwo kyembadde njagala obabuulira nti Abarabu bano balina obukyayi ku Amerika n'Abayudaaya in fact n'abatayogera ne bano abakolagana ne Isirayiri bakakibwa Amerika oba basendebwa Amerika tebamwagala nawulirako nti balina n'enkola eno omwana alina okuva mu buto nga akyayi Omuyudaaya omwana Omuwarabu mu Bahamasi alina okuva mu buto nga akyayi Omuyudaaya kati nti emu ku nkola ze bakozesa okubakyaya abali abantu mukulenga temubaagala mwerwanangako basajja baatuyiikiriza baatuwamba ettaka kwe bali lyaffe Abahamasi oba Abafirisuuti balina enkola ey'okutegeka emmere yes bategeka emmere pate ey'abaana bafunayo olunaku ne bategekera abaana pate abato abatannaba kutegeera na kwawula omwana omuto yenna kyasinga okwagala y'emmere kakati nti bakuŋŋaanya emmere ennungi gye basinga okumanya nti abaana bajja kugyetaaga emmere omwana omuto ku mmere omulesa ekirala bateekako emmere ennungi buli mwana gye yandyetaaze baba maulu ogiteekateeka nga babakoledde kapate akaseera k'okulya nga katuuka akaseera k'okulya bwe katuuka abasajja bano nti bakikola kagenderere nga bafuna gye babatwalako batugambe nti ne babeetolooza emmanju mujje mwenna mugende munaaba engalo omuntu talya nga tanaabye engalo
abaana ne beesegula bumonna ne bagenda bakole banaabe engalo bagenda okukomawo emmere abasajja bano baleeta enfuufu nti bafuna enfuufu byonna ne bagiyiwamu basooka balumya njala ku pate ne bamala ne babalaga nti bagenda kulya emmere nnungi gye basinga okwagala ne bamala ne bagiyiwamu enfuufu bwe bagiyiwamu enfuufu abaana bagenda okukomawo wano ku dining ng'erimu enfuufu message ebeeremu nti abakikoze Bayisirayiri mulabye Abayisirayiri bwe batatwagala bazze wano emmere bagiyemu enfuufu badduse bagenze ebeera training yakukyawa mu Yudaaya bw'okulanga tomwagalanga mulabye kyabakoze emmere agiyemu enfuufu Bayudaaya abaana bakula balina obukyayi ku bantu waabwe babala mmere teri kintu mwana kyayagala nga mmere kati nti training bweri olina okula nga tobaagala kulolwanirire Palestine kulolwanirire Gaza basajja abo babi byebyo kakati badde malaga nti enemite wakati w'abantu tesobola kuggwawo yes tesobola kuggwawo bigenda kubeera bwe bityo paka kati Isirayiri twagala kivaako kino tugende mu luwananda lwaffe Isirayiri ekintu kino alabika nga akyekengedde fine America oli mukwano gwange naye oli mukwano gwange naye nga bino tojja bisobola omanyi Donald Trump yeepika nnyo naye mbagambye nti nze asomye ku Bahamas abo n'obalondoola enkola yaabwe y'emirimu ebimu ku byenkubuulidde ebitonotono Isirayiri mutuufu 100% okugamba America ntajja kusobola wali tajja kusobolawo kati Abahamasi na kino kikulu mukitegeere bayinza obutakuba magye gaffe oba aga America naye bajja kuba Omuyisirayiri bajja fisaayo akaddembe babayite kulitalaba bakasuke roketi emu waakiri egenda eri nga gana amagye bagatalizza okitegeera kubanga beekweka ekyo bwe kibadde era tulinze kulaba naye nga magambye nti singa kiba bwe kiti Isirayiri n'agaanirayo amagye gaffe gaba tegagenda kati ekirwo ki Isirayiri agambye nti sivaayo okujjako nga babajjeko emmundu zonna basobola ozibajjako oba olimba tebasobola bazitereka wansi mu ttano Bahamas by the way n'akaseera akabeerawo nga basiriikiriza okulwana nga kati kubanga kati tebalwana era tebakasukayo akaseera konna koolaba basiriikiriza babeera ate mu kuddamu kwezimba na kuzikukusa kuziyingiza bazikukusa nga bayambibwako ne Iran okuziyingiza mugenda okuddamu okulwana nga ate ziweze Isirayiri asobola obbakuba ezisinga n'azisaanyaawo naye kasitota lusirika nga bwolaba lusirise kati nga baddamu beeteekateeka kati Isirayiri tayagala kuvaawo alabe nga tebaddamu kuzifuna America amutira mugamba nti waayo oli mukwano gwange naye kale embeera bwetyo bweri mwebale nnyo okuba nti mutugoberera njagadde ebino bye mubitegeere kaakati awo tuvuddewo katugende ku America n'omu Iran Africa batwala 2 countries Morocco ne Kenya